baabwe nabo mbasomereko. Okusooka namba emu, nina ekifo ekyobwa vice president. Vice president ye omumyuka w'omukulembeze ye Njuba Jamiru tavuganyiziddwa era nsaba ajje atuule mu kifo wano mu tent. Nina omuntu omulala omukulu omulala nga ye General Secretary atukuŋŋaanyiza n'atuwandiikira amawulire n'agafuukuuza okuva ebule n'ebweye bukiikakkono n'eddyo n'ewalala yonna nga ye George William Lule. Oyo naye teyeesimbiddwako, bagambye nti awo yakisobola tetujja muvuganya. Kale mwami Lule tumwetaaga wano. Tulina omumyuka we owa mwami Lule oyo nga naye teyeesimbiddwako, ye Ssebbiite Geoffrey. Oyo naye tavuganyiziddwa, naye ayise mu bulambalamba, wabula sibalaba bensoma bulambalamba abasomeddwa abayise mujje abantu ababalonze babalabe wano. Ngenda basazaamu nti kaakati mu ssaawa y'emu abalonzi ne tufuna omwogezi omukulu ayogerera ekitongole kino PRO ng'omukyalo oyo ye Nabukeera Sara Madrini, ndowooza muweereza wa ku TV mumanyira, ndowooza kibadde kimusaana, ne bagamba nti tetujja mwesimbako. Kale nno oyo Sara naye tumusaba ajje wano abantu bamulengere. Tulina ekitongole ky'abavubuka, ekyo nno nakyo kirondeddwa. Ekitongole ekyo kirondeddwa nga waliwo omuvubuka omulenzi agenda okukubiriza banne nga naye teyeesimbiddwako, nga omuvubuka oyo Kamaanya Deo, oyo nno naye tafunye amuvuganya ne mumukkiriza n'agenda bulambirira. Tulina mu ssaawa y'emu abakadde, omwami n'omukyala. Abakadde abo tulinako omwami Siraaje Ssebbanja nga ye Muzeeyi Kalali nga bwe mumanyi, ayise mu bulambalamba nga tavuganyiziddwa. Mu ssaawa y'emu ne tufuna omukyala Namirimu Florence, naye n'ayita mu bulambalamba ku sayidi y'abamaama nga naye tavuganyiziddwa, naye ajje wano mu tenti tumulabe. Tulina ekifo ekirala ekitavuganyiziddwa ye ow'abaliko obulemu. Abaliko obulemu basindise omukulu Kaggwa Vincent, oyo nno naye ajjeko wano akakase nti abantu bamutaddemu obwesige bonna abalina obulemu, kubanga bwe nayogera ne Koloba yagaa nti oba Kaggwa zaate kati ffe tunonaki, kakati bamuwadde obwesige ne bamugamba nti genda tukiikirire, era naye tavuganyiziddwa. Kakaayi ne tufuna regional coordinator Kampala, ba coordinators tulinamu wa Kampala district. Kampala tevuganyiziddwa, wabula oyo naye ayise mu bulambalamba okucoordinatinga ebintu byaffe ebya Kampala nga tavuganyiziddwa, naye najja butereevu ye Lubowa Isaac. Kati nsuubira okulaba ttiimu yonna etavuganyiziddwa ng'eri wano, abo be bakungu abayiseemu nga tebavuganiddwa. Tulina organizing secretary Yasini Kiweresi, oyo naye azze bulambalamba nga tewali amwesimbyeko, kitegeeza mukozi mulungi oba oli awo. Kale be bantu abakungu abayiseemu nga tebavuganyiziddwa era nga tebakoneddwako. Kakati naate ndeeta abakulu ababadde mu mbiranye, vaawo mpitewo. Abakulu abadde mu mbiranye era tuddayo n'ekifo ky'obwa pulezidenti waggulu. Okusooka pulezidenti tubadde ne omwami Kawukiro Nadi nga ye pulezidenti abaddeko emyaka 7 egiyise, ne tubeera n'omwami Taddeewo Kalule talabiseeko, yatidde akalulu ndowooza n'afuumuuka. Ne tubeera n'omwami Filipo Nyehangane omwana w'abandi, oyo naye ne tubeerako n'omukyala Babirye Janat. Kale nno
akalulu bwe kagenze kuba okukakkana ng'omwami Kawuki Ronald afunye obululu 150 omuwala Enjasabiggu Janat Babirye ng'afunye obululu 24. Kaluleta Deo okukakkana ng'afunye obululu tewali. Omwana w'abandi Filipo Nyehangane naye najja kukumba obululu nga tewali. Electoral Commission nerangirira omukulu Kawuki Ronald dirije Kikofiira nga yawangudde n'obululu 15 mu kamu era n'ayitibwa atuule ku ntebe wano abantu bamulabe. Ssebo President omulonde jangu ku ntebe wano abantu bakulabe nga yeggwe kuba waliwo n'ababadde batakumanyi. Tugenze ku kifo ekifo kya information owa byamawulire. Tubadde n'omwami okuvuganya nga kuli wakati wa wava munno Ali ne Nsereko Mutumba. Wava munno Ali n'omwami Nsereko Mutumba. Okuvuganya kubadde kw'amaanyi ddala era kutunyumidde. Ogenda okukakkana nga mwami Mutumba Nsereko afunyeeyo obululu 28 bonna. Kagayi mwami wava munno Ali najja kukumba obululu 10 bwokka. Electoral Commission nejjerangirira omwami wava munno Ali kubwa mu kifo ekyo ekyabamawulire. Mwami wava munno tukwaniriza okujja mu tenti eno tusobole okugenda mu maaso n'ebirala. Tugenze ku kifo eky'empisa. Empisa zibadde zivuganyizibwa ne muzzukulu wa Mugema Kigundu basajja baka ne Muhwezi Saidi ne Sudaisi Sekajugo. Ogenda okukakkana nga mwami Sekajugo Sudaisi afunyeeyo obululu 3. Mwami Muhwezi Saidi n'akukumbayo obululu 7. Kigundu basajja baka n'akukumba obululu 18. Electoral Commission nerangirira Kigundu basajja baka ku buwanguzi obwo. Tugenze ku welfare. Tubaddemu omwami Ssebadduka ne Jamiru Kasozi. Tubigenze okuggwa nga Ssebadduka afunye obululu 11 ate nga Jamiru Kasozi afunye obululu 11. Electoral Commission nemulangirira mwami Jamiru Kasozi okubeera okutuula mu ntebe eyo oluvannyuma okumalira ddala emyaka 3. Tugenze mu bavubuka. Abavubuka bano kubaddeko ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ogenda okukakkana ab'obulenzi babadde omuvubuka omu nga yeddeero Kamaanya era najja nga tavuganyiziddwa, ndowooza yasomeddwa dda. Ne tujja n'abawala, abaana abawala bano ab'etiribuusa nga kuliko Nakazi Anet, nga kuliko Nabukenya Farida, nga kuliko ne Nakato Ruusi Basudde. Abo nno be bawala Enjasabiggu Envuumuulo abeesimbyewo okukwatira kamuta omumuli n'okuteeka mu bantu empisa. Kati ogenda okukakkana nga omukyala Nakazi Anet aleese obululu bwe 17 nga Nabukenya akukumbyeyo obululu bwe 8 so nga ate Nakato asembye n'obululu bwe 15. Electoral Commission nerangirira Nakato Ruusi okubeera mu ntebe eyo okumala akaseera ak'emyaka 3. Tugenze ku ekifo eky'abawabuzi. Abawabuzi bano babaddeko nabo okulya n'okkomba essowaani kubanga babadde bayitirivu. Babadde abawabuzi 7 nga kuliko Semanda Geoffrey, nga kuliko Busuulwa Sylvester, nga kuliko Nsamba Paulo, nga kuliko Yashini tumwebaze, kubeerako Lutaya Medi ne kubeerako ne Mwesigwa John. Mutasingwa John wabula n'avaamu oluvannyuma n'agamba nti nze nsijeeyo okwesimbawo kwange wabula n'alekayo Lukyamuziriga. Tutambudde bwe tuti
omwami Lukyamuzi Ligani avuddeyo n'obululu 4. Tumukubireko mu ngalo kuba si kyangu. Omwami Lutaaya Medi n'avaayo n'obululu 24. Omwami Yasini tumwebaze n'avaayo n'obululu 28. Omukulu Semanda Geoffrey n'avaayo n'obululu 8. Mwami Busura Sylvester n'avaayo n'obululu 55. Nsamba Paulo n'avaayo n'obululu 7. Electoral Commission nerangirira Nsamba Paulo n'obululu 7 atuule mu ntebe eyo okumala ebbanga eryo. Abakadde twabasomye baade 5. Abalala bayise kiri nti Ligani yafunye 4. Ligani n'avaako ku ttiimu eno aba 5 ne basigalawo nga bonna ba advisor. Tutegeeraganye bulungi. Akamuta yabadde yagala abantu 5 nga ba advisor okusobola okuddukanya emirimu gya kampuni eno obulungi. Ne bajja beesimbawo nga twagala ne bajja 7 nga kampuni eyagala etooleko 2 erekewo 5 era kaakati omu najja yeetolako n'omulala najja afuna 4. Kaakati ku 5 abasigadde nga bajjuvu mu Kamuta beba kwe kuli Semanda, kwe kuli Mwami Busuulwa awa 5 mu 5, kwe kuli Nsamba Paulo w'ensanvu, kwe kuli Yasini tumwebaze wa 28, kwe kuli Lutaaya Medi wa 24. Bebo ndowooza be 5 abagenda okuddukanya omulimu gw'oku advisinga ekitongole ekyo. Abakubi b'ebivuga tuzze. Abakubi b'ebivuga kubaddeko omwami ayeesimbyewo nga ye Emmanuel Sekidde, ne kubaako n'omwami nga ye Ssengo Dalawusi. Bavuganyizza akalulu kabadde kalungi naye ogenda okukkakkana nga mwami Sekidde Emmanuel abuuse n'obululu bwe 51, ne mwami Dalawusi Ssengo n'abuukayo n'obululu bwe 108. Ssengo Dalawusi n'aweebwa entebe eyo eya abakubi b'ebivuga. Tensuubira nti ebirala tujja byogera oluvannyuma. Aba producers basebo ne banyabo tulina studio ezo era kino gyonna emirimu gikwatagana bwe kityo. Studio ze tulina ba producer nga ye Franka Kyeyune omusumba w'e Kawaala, ne tuba ne studio endala nga ya Kanaani etuddemu Kidde Kanaani omukungu oweeyo gyagituuliramu. Okugenda okukkakkana nga omukungu Kanaani Kidde afunye obululu 89. Mwami Kyeyune omusumba Franka Pastor n'afuna obululu 46. Kakati Electoral Commission nerangirira Kanaani Kidde era ntumuyozaayoza nnyo okutuula mu ntebe eno wadde nga bonna balungi nnyo. Ne tujja ku kifo ky'abakyala. Abakyala bano mubamanyi situjja boogerera nnyo naye nga bazze 2 mu lwonkano luno era nga kubaddeko amaanyi mayitirivu n'essanyu epitirivu eri abalonzi. Tulinako omuwala gwe bayita Peace Agi oba bazungu sibyetegete. Kaakali ne tubeerako n'omukyala gwe bayita Nabwami Grace eyeddira omusu. Akalulu kanyumye tugenze okuvaayo nga mukyala Grace Nabwami afunye obululu 9. Peace Agi n'afuna obululu 18. Electoral Commission nerangirira omukyala Peace Agi okutuula mu ntebe eyo okumala ebbanga ery'emyaka 3. Kati abawandiisi b'ennyimba n'okuziiya n'okuzitetenkanya okulongoosa ekitongole ekyo tuleme okugira. Abawandiisi tulina Second Angel tasobodde kulabika wano wabula asindise omubaka olw'okuba alina ebizibu ewaka. Ne tubeera ne Lutaaya Charles Sonko senior composer. Bavuganyizza bulungi. Tugenze kunzika nga mwami Angel Second afunye obululu 14.
ate mwami Charles Lutaya Ssonko n'abuukayo n'obululu 81 n'alangirirwa ku kutuula mu ofiisi eyo okumala ebbanga eryo ery'emyaka 3. tulina coordinators. Coordinators bano bali 2 nga bonna baagala coordinating mu region nga mu Buganda mulimu Tone Kadidi musajja wa Kabaka ne Nadduli Moses ate nga naye musajja wa Kabaka, naye bavuganyizza ogenda okuwunzika nga mwami Nadduli Moses afunye obululu 106 nga ate mwami Tone Kadidi afunye obululu 15. kakati n'ofiisi n'erangirira mwami Nadduli Moses okubeera coordinator wa Buganda region. Tulina coordinator omulala ye teyavuganyiziddwa kubanga yabadde ye mu Kampala, teyabaddeko mulala ye Lubowa Isaac, oyo yayise mu bulambalamba nga tavuganyiziddwa. Organizing security ali omuntu oyo ateekerateekera twamusomye dda Yasini Kiweewa, kati kyetuliko ekisembayo kyekya Twezala yesembyeyo bwet Twezala ezze n'abantu bano abadde besembyewo tukwatira ensawo ate nga bonna tubeesiga ate era nga kirungi ddala. Tulina Namagga eziti Namagga Shapira, ne tubeera ne Buwembo Abbas, ne tubeera ne Mamuli Katumba. Obululu butambudde bwe buti: Namagga Shapira ne Mamuli Katumba basibaganye bonna ne bafuna 19 ku 19. Ate Buwembo Abbas n'afuna 96 nano n'alangirirwa ku ofiisi eyo eya Twezala. Kawe basebo ne bannyabo ebifo bwebityo bitambudde era musanyu epitirivu ennyo. Mbeebaza okubeera abakakamu, temubadde nnyo arrogant. Akalulu kabadde ka mirembe kabadde ka ssanyu ate kabadde ka mugongo, which means nti kabadde ka bwenkanya, tekabadde mu bubbi kubanga tubadde tukalaba nga buli omu bamubala alaba nti abasajja bansinze oba abakazi bansinze. Kale njosaayozezza nnyo abantu mwenna. Kaakati nga nzize ku lukiiko luno olukulembeze abantu abalondeddwa Kawuki, nja kugoba wano abantu abalondeddwa mbategeeza nti bano tebabalonze kugenda kuyisa bivvulu, wabula babalonze okukola n'okubakolera okusinga ku kibaddewo. Nzijukira naliwo nga tulonda obukulembeze obubaddewo obwayitako edda emyaka, naye bubadde bunafu nnyo era nga tebulina kye bukolanga. Obukulembeze bwonna bwesibye ku muntu omu, buli alwala, buli awasoba, empapula zaabuze, nga tugenda nti pulezidenti ekikofiira tuwe ssente tugire eki, abalala nga tebagiraki, tebaweereza. Ofiisi ntumanya nti ofiisi ya kikofiira n'erinnya netugiribatiza bwe tutyo. Kale kaakati basebo ne bannyabo mwebale okwewaayo n'okwesimbawo okulonda. Olukiiko luno si lwe luyinza okumala kadongo kamu okusinziira ku bugazi bwe n'amaanyi ge, wabula mu bakiise bennyini abo abasigadde mugenda okulondayo era abakungu abalala babeegatteko musobole okuddukanya emirimu gino, kubanga abasigaddeyo bagezi, si mmwe bagezi abasinga, nabali bagezi abasigaddeyo. Nange ndi mugezi naye temunnonze. Kale n'olwekyo tujja kubeegattako naffe mpola nga tudduukirikanya omulimu guno. Tetwagala kuddayo kusemba era tetwagala kuddayo kufiira. Kakale nja kusaba pulezidenti alondeddwa omujja azze mu ntebe Kagwemba nsooka okuyita ajja ayogereko eri abalonzi, ayogereko n'eri eggwanga, abantu basobole okubaako kyobagamba n'abalala bajje nga bogera bwe batyo. Nja kusaba time keepers Wambaza Abdu Mulindwa apime eddakiika nga bwali pulezidenti amuwa eddakiika. Nebaze esekoobaza abalonzi abatindiza eŋŋendo empanvu era n'ennyimpi
okuswaka okuwaayo ebiseera byammwe okubanga mutulonze ate n'obwesigwa okuva gye muvudde n'enjala yonna n'ebiki byonna ne mujja ku Kadongo Kamu bannange mwebale nnyo mwebale ddala. Gwe obwesiga bwontaddemu olwaleero n'ondeeta ku bukulembeze oba Kadongo Kamu webale nnyo webale ddala. Naye nkusuubiza kukolera ebyo ngenda kutakula nnyo awo ewakusiiwa ngenda okutakula ennyo nze n'olukiiko lwange. Naye amaanyi gonna ngenda gassa ngenda gajja mu lukiiko lwe mulonze. Nze nina obunafu bwange ate nnyina n'ettundutundu erisinga obunene nga ly'amaanyi. Neetaaga nnyo okubaako abawerekeze abawabuzi. Mulina okukola ekyamaanyi ennyo okuwabula olukiiko luno. Kakati ate gwe vice ogenda kuba weetisse nnyo olukiiko luno okutambula amatu okugassa ennyo eri ababa balonze ababa batulonze bonna obwesigwa batadde ku ffe okusaka n'okusobola ate okubatuusiza obulungi ebyo tusaze naye ng'amaanyi bannange gonna gandi mu bano bwe munonze mubatunuulize eriisa ejjogi era mubapikemu amaanyi ago nze ntuukirize bibalemye. Tweyama okukola obulungi emirimu gyammwe nga bwe mutulonze naye naffe tubagamba nti amaanyi g'omuyimbi Luyimba, amaanyi g'omuyimbi luki ekimu kubira okulwanyisa bitusooka mu ngalo kuyimba. Tubakuutira muyimbe tubeere bannaggwano mu kisaawe era tutunde ne feesi zaffe kubanga muwulidde bannaffe nga batugamba tetuba tumanyi mmwe tebabamanyi. Nolwekyo mukole ekyamaanyi bamamanye babakole ki abamanye. Nkomyawo ssebo ndoza eddakiika zange ziweddeko. Mbeebaziza nnyo okumpa obwesigwa bwe musigwa bunkutaddemu era nja butuukiriza nga mukoze. Neyanze mukama wange neyanziza nnyo abawagizi bange mwenna abawagizi ba Kadongo Kamu abayimbi ba Kadongo Kamu. Nze nno leero sirina bigambo bingi wabula mbeebaza nnyo okutusaamu obwesige nga bwe tuli wano era mbasuubiza nti tugenda kukola okusinga bwe madde musuubira. Mpozi nyongeza ku kya chairman nti tuleme kwesigama kudda wali tukitwale nti kale twafiiriddwa oba tuli bamulekwa. Omanyi nti mulekwa akola talina tasuubirayo maama amuyamba kuba bannaffe bagamba Kadongo Kamu bagenze naye no tuyimbe ennyimba ezigenda okutufuula abaki abayimbi tuve mu bigambo. Ate mbasaba ekintu kimu nti tetubalaba nga balabe wabula tubalabe nga abagenda otuyambako atukola ki okuddamu amaanyi okulwana. So sirina bingi mbeebaza nnyo mwebale kutusaamu bwesige era tubasuubiza tugenda kukolera Kadongo Kamu nga bwe kisaanidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Otyo webale nnyo sijja kugenda na protocol wabula kakati kambuuse wabula kansooke security. Neyanziza nnyo yanzeeke chairman w'Electoral Commission bannaffe abatulonze mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyamazima ekigambo tulina kimu tubasuubiza kubaweereza bulungi nga mukama waffe bwe yabagambye nti amaanyi gaffe mu buweereza gali mu mmwe. Bwe munaakwatagana n'ofiisi ne mumanya nti yammwe era ekola byammwe tujja kuweereza bulungi. Nze neebaza okunzisaamu obwesige n'empita one opposite. Ekyo nno kirina ekisoomoozo kinene nti nina okunywera ennyo ku bye mbadde nkola ate n'okwongeramu amaanyi. Ekyo nno kyensinga obasuubiza kyenja okukola ebbanga lyonna nga Mukama ye mubeezi wange. Basebo ne bannyabo nnyongera obbalamusa ne mbeebaza okuba obudde obungi nga tuli wamu ate nga kyali bakkakkamu. Kale n'ekyo Mukama akibabaleko.
bebaza okunnonda ate ne mutansimbako muntu mulala yenna ne musalawo ne mugamba nti genda sala otukiikirire ku lukiiko olunene olwa Kamuta nga toyina akoze eki akuvuganyizza. Neyanziza nnyo bassebo ne bannyabo, mbasuubiza okukola ennyo mukulembeze. Nze chairperson w'abapresenters mu ggwanga abakola Kadongo Kamu ku radio ne TV eyitibwa KK Presenters Association. Kati munyongedde bwongezi kundeeta ku lukiiko lwa Kamuta ng'omwogezi. Mbasuubiza nti nja kwogera ebyo byokka nga buli ddoboozi lyenfulumya lina kyeyongera ku Kamuta. Buli kigambo ekinanvanga mu kamwa kigenda kubanga kyongera ku Kamuta Willy, ate okubanga tusingawo nga tudda ku ntikko ng'ekigambo kyaffe Kadongo Kamu ku ntikko. Ng'omuvubuka olwaleero nkusuubiza nti byenkoze bingi sisobola bimenya ne mbimalayo, naye olwaleero ngenda kuteekako nnyo omutima neyanziza nezeege nze Salamadwi Nabuke. Alawuleera ziba bbiri. N'olwekyo neesimbye ku kifo eky'abayimbi abakadde abayimbi abakadde abo beerabirwa nnyo ne batafiibwako ne babeereeyo ng'ennaku ekola ki. Naye njagala obbakubiriza nti wendi ebirowoozo byammwe mubindeetere era nja kubanga mbituusa butereevu ku kakiiko, nammwe musobole okubeera nga mukola ki, mulabwawo. Banaye ebyo banaye mumpeere wava akalulu n'abalala. Ono nno mwannyina wava eryo lyannyina era abakondowooza wava ofunye. Banange nze bandikodingira waggulu omuzindalo guno gwogera mpola abajja wano temubanenya. Munzikirize nnyanirize Nadulimo chairman abadde okwesimbawo tonto kulaba omukulu Kawukiro na DSDJ Kafeero. Munzikirize nnyanirize Nadulimo mu bugambo butono ate ng'omukulu Mamuli Katumba okuva ku Mutebi bwe yeetegeka tusobole okubanga ate tugenda ku kirala nga bwe tulinda abakungu yesebo n'ennyabo. Yeyo Nadulimo mubimpimpimbe ono omusajja mukwano gwange, mu mikwano gyange misajja yasinga. Emikwano emisajja Nyabo ne basebo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Nadduli Musa, muzzukulu wa Nadduli Musa ekikube Kasawo, mutabani w'omwami Nadduli Bumaali omusuubuzi w'emmwanyi Kasawo. Nze pulizenta akyasinze okuba nga ayagala abayimbi ba Pukami. Tebaye abalimbalima nti asobola okubatuusaako amawulire ga Kadongo Kamu wonna we gali. Nadduli Moses yaliwo, munfuna bulungi. Nadduli Moses azze atambula n'abasajja ab'enkwe naye nga bw'abalaga abantu abateetaaga bantu bankwe. Era tubajeemu mu Kamuta temukyali wankwe. Munfuna bulungi. Nja kubasaba ekintu kimu wano ebyo bibamu bulijjo pate ne biziba za byobufuzi wabaawo okwawukana mu ngeri emu obenga. Nayongedde okubategeeza mmwe abataaliwo luli era abatamanya anti pate eno era nze okujja okukuŋŋaanya abayimbi ba Kadongo Kamu be nasanga basaasa nze mpita Kadongo Kamu naye ebyo bennabadde babyogera nga abayimbi ba Kadongo Kamu kati abeeta bannaggwano weebali era Kadongo Kamu yagwa ku bo teyagwa ku ffe teyagwa ku ggwe watandika olwayo. Omuyimbi omuntu olwaleero oli wano oyimiridde wano lwaki? Lwakulwana kulaba nga ekitiibwa kya Kadongo Kamu oli gwe baateeka nga keeka taata ng'awulira akuteereddeko Dani Mugula, akuteereddeko Frida Namuddu, nvaako ndi mufumbo, akuteereddeko essaawa y'okuzaawa abanieni Kasozi bani ng'owuliriza n'otandika okwegomba naawe kuba omuyimbi. Si bwe guli? Be weegombanga bannaggwano baafa, abaasigalawo baalemererwa, ettabi ne libakola ki? Ne libagwako. Ekyomukisa omulungi tulina ebiruubirirwa bya njawulo. Bannaffe bali abagenze balina ebiruubirirwa ebyandya ŋŋenda. Naye mmwe abasigadde wano ate mulina ebiruubirirwa n'abantya mu bukadde. Enjawulo mugitegedde? Bali balina ndya ŋŋenda, gwe
osima musingi n'abantya mu bukadde. Obugalo sibuwulidde ku ekyo. Kakati gwasima musingi n'abantya mu bukadde olina omulimo munene okusinga ku bali, kubanga bali tebalina mulimo na gumu. Bye bayimbe babiyimbye era tebakyasobola kukuba yiiti. Kuba kati olina bwayimba oluyimba nga lulungi nnyo, oyo ye Walukagga waffe. Era kati oluyimba Lubaale singa lwayimbiriddwa Daddy Isaac, ate singa ali waggulu nnyo. Ensi erinze yiitisi zammwe. Erinze ki? Abakulu bali bagenze ne bavaawo. Ekyo kibadde kisaakaate kinene nnyo gye muli. Ekitayisikamu mupiira. Ekitayisikamu mupiira era mu nsaasire enze asobodde okuwaganya kuba ne bakazibe kapo nawaganyisa bawaganyise. Nawaganyisa biki? Kati wano we muli tiwakyali kisaakaate, mupiira ogukubayo nga bwe kukoze eki. Kati mmwe munaamanya kipa tumubalekedde awo. Bw'ogikuba ebbali guba musango gwani? Ebyokulwanyisa byammwe bye mugenda okulwanyisa muri jimu eno empya eya pulezidenti gwe bagenda okulangirira obaani gwe simanyi, naye nabagambye oli ne bwawangula ngenda mubeera wano kubanga nze ni mpagi nnene nnyo. Bali era bateesigamye ku mpagi eno eyange. Okuva mu myaka gya 5 okutuuka wano mu mbuli oba waliwo lwe mwali muwulidde nti ab'akadongo kamu balina we bagenze nga bagenze kufunawo ssente nga si mulembe gwange. Eyali akiwulidde awanike omukono nga ddala nga si mulembe gwange, mwali muwuliddeyo wadde 4,000 nti bali wali mu katale bazigabira abayimbi. Era abayimbi b'akadongo kamu ffeffekka abasobodde okufuna woofiisi okumala emyaka 7 nga tulinawo tusangibwa nga music omulala tebalinawo asangibwa okuggyako nga onoonyeza munoonye ndi njagala mwami Misaki n'omukubira simu nagandi ndi wano. Owulidde? Naye ffe tubadde ne woofiisi eyo. Nze bwe nali ngenza okusaka nagenda kusaka ekyo kinayamba omuyimbi omuto n'omukulu. Bali ne bagamba nti byosaseeyo byaffe era bituwe. Era n'entabwe eno eyawawudde wano njogera nga General Sale agenda kubanga ndaba. Entabwe eyatwawudde bali kulowooza nti balina kulya bagende, nze ne ŋŋamba no. Tulina okukolerera abaliddawo. Wadde ng'ekirubirira kyange eky'oggula amaka bakinnemesezza ag'akadongo kamu, omulimu ngutaddemu mmwe. Mulina okuba mu myaka 3 nga mulina amaka g'akadongo kamu. Ate nabo mwe balijja kubanga amaka ago gajja basavinga bali abasajja bali wali bakadongo kamu. Era nze simanyi yo kibiina kirala. Ekibiina ekikulembera akadongo kamu era ekireze kadongo kamu bakiyita Kadongo Kamu Youth Theatre Association Kamuta. Kaki? Yogerawo nnyawo. Kaki? Olwayo tugenda okuzza obukulembeze obujja obwakamuta buddemu emisaayi emito kubanga emiti bulijjo gye gizigumiza ki ekibira. Tugenda kulonda wano kubanga waliwo batasobodde kujja. Olukiiko lwe bagenda okulonda wano lugenda kuba lusaale okulumba bannaffe abali mu disitulikiti ennyingi ezeeyo okukolayo obukulembeze obwakamuta abatasobodde kujja wano. Naye wano ndabyewo n'abacappadola. Abacappadola ndabyeko omucappadola wano aliwa wonna wooli cappadola wanika omukono aliddawa agenze. Waliwo abavudde Busoga, waliwo abavudde Embalala, waliwo abavudde Masaka, Embaale. Wano we bali abazze okulonda obukulembeze bwa Kamuta. Kakati ffe na aluwa wuno waali wano waaliwa yoleku obalabye ono ye Kamuta. Kakati bakulu ebyo nga tubimaze mbagambye nti amaanyi gange amaanyi ga Kamuta gamulimu gwa tannaba kuyimba luyimba ne bakola ki erinnya eryanyumidde Nasalebedi. Erinnya eryo Nasalebedi bannange mulyagale nnyo ate mulikolerere. Mbasabye Nasale eno eveemu emiti bannange kigenda okulwanyisa abantu bali tebabayinaako mutawaana nabo babalinze muyimbe nga tebakola ki ne bababbira ennyimba zammwe ze mumaze okuyimba nga temuvaayo kulwanako. Kakati bagenda zibbirawa
mubaleke babeereyo era tumusabe ekirooto kyonna kikiwayandima ate bakomewo wano mubagambe babeerere eddala awo fe bwe tunaasumukangamu tunaabalumbangawa saagala bannange mukubagane n'abazeeyi bali saagala tuvume bazeeyi temuvuma temunyoola bwakuyita muzeeyi Sebatta mubuuzeeko n'ekitiibwa kye bwakuyita muzeeyi Mukabya mubuuzeeko n'ekitiibwa kye tusigale nga tukolagana mu bivulu bajja tuyitanga ali naffe tujja bayitanga naye mundowooza nga twawukanyala ki nabo ffe tulwana lwaleero kuba ffe abayimbi b'enkya tulwana lwakuba ki bayimbi b'enkya naye bo bayimbi ba lwaleero eno mu nkya baavaayo bayimbi baddi abasajja abo mbasaba mubawa ekitiibwa n'abakyala buli w'omusanze essenga oba maama buli alina ebbeere yani ate buli alina ekkooti baasi naye twawukanye nabo mu byandowooza owulidde olukiiko luno lulimu ebijinji bingi tuli ba nansono tuli bamemba mu National Cultural Forum tulina bamemba mu UNCC tuli bamemba mu union era nga twasasula kamuta insaale nnyo kubanga yeesoose wano era kyetwava tuwandiika amabaluwa gano nga gagenda mu ofiisi ezo zonna twawandiika amabaluwa nga tugenda okulonda obukulembeze buno emyezi ebiri egiyise ne tugiweereza Cultural Forum nga tugisaba ejje erondese obukulembeze buno kubanga tuli under yo netusaba UNCC netuwandiikira OWC Operation Wealth Creation netuwandiikira mukyalo ono twakola omulimu omunene nnyo okugyayo obwakawumbi kamumu obukadde 10 bukaleka kawumbi kogere kamumu obukadde 10 kale oyo bwamaze yedija kikofiira abananga obugalo twaniriza omukyalo ono mu bakyala ba Kadongo Kamu bonna nange nga kwendi nakyo okwesimba ku kikofiira omwana ono yavudde neyesimba ku dija kikofiira mumukubire mungalo ebitajja naati babirye era nasabye dija kikofiira kubanga ngenda kulonda ono tumuwangule omala omwana ono mwoyo ekibasa omwebala okuba omukazi ow'amaanyi mumwongere obugalo bakyala abagenda okumulonda mu mulonde janaati tokyawa naye ndikukusabira kibaase wa dije mbalabusizza nnyo abalungi ab'emikwano amannya n'eddoboozi omulongo babiri ejanaati omukyala Saala nsaba nkalumu ntandikira ku ggwe kasabe mwami njuba akange ka kikofiira mukuluuzi basaba akalulu konkeetaaga nsanyusa nnyo balaba abaami n'abakyala bayimbi bannaffe mwebale kujja abavudde ewala abavudde Masaka abavudde Mbaale abavudde yonna gye muvudde eggulu mpuliddeyo simanyi abava Ssebbaale bannaye mwebale kujja ekintu kino mukitaddemu amaanyi nze nvuddeyo ku lwa bonna bangi batidde empologoma naye neŋŋamba nedda neŋŋambe wadde olaba ne Katumba oyo yavaayo lwaki nedda nze nziza mukyala munonde n'abaami babukaamigi bannaaye tugenda ne tubeera gye tubeereyo ne babuuza gwe wayimba ki waliwo ebiseera ebimu we baatuyitira bakiragi babukaamigi abayimbi abanene oyo bamuwa ssente abo bamuwa ssente bayimba ki mutuleetera abasikizi b'emigugu mu katale ne mbaleeta okufuna ssente nze navuddeyo ku lw'abapukaamigi kuba ndaba nti abanene batutwala oba ng'abatali bantu ng'ate ndaba nti nabo baasookanga ffe ffe bakiragi n'abanene baatandikanga ffe nabo baasooka kuba bakiragi ku mirembe gyabwe ne bafuuka bo kati basereebu kati nze nvuddeyo omulongo babiri ejjanaati nga nzize neetaaga okulwanirira omuyimbi atandika ntya okutuusa eddoboozi lye gye lyetaaga odduuka abayimbi bapukamingi bangiga banyigirwa emabega nga ne bwemugenda ku kiggulu wasooka banene obudde ne butuuka essaawa ne ziggwayo bakugjayo nga gwe bategula mizindaalo butuufu n'oyimbira omutebe nga ne byoyimba tebiriiwo lwaki tetulina ddoboozi litulwanirira nti n'apukamingi bwe bategeka ekiggulu asobola okuvaayo naye n'ayimba
so nvuddeyo nganzi General Secretary naye nno teyeesimbiddwako muntu mulala n'ayita mulambalamba ng'omukulu oyo ye mwami Lule Ssalongo Lule teyavuganyiziddwa naye nno abeeraawo mulage ekifo ekituufu wagenda okubeera. Tubeera ne omumyuka wa secretary oyo Deputy General Secretary naye nga yeesimbyewo aliwo omu yekka teyavuganyiziddwa nga ye Sembiite Geoffrey teyavuganyiziddwa. Kale nno naye ne tumuyozaayoza naye addeko awo tulabe. Tulina ekifo ekirala ekya omwanika. Omwanika agenda okukwata ensawo eya Kamuta. Kuliko abantu basatu abeesimbye ku kifo ekyo nga be bano. Tulinako omwami Buwembo Abbas, ne tubeerako owokubiri ye omukyala Namagga Sabira, ne tubeerako n'omwami owokusatu nga ye Mamuli Katumba. Abo nno be beesimbye ku kifo ky'okukwata ensawo ay'obuwanika, be bawanika abeegwanyiza ekifo ky'obuwanika. Kati abo waliwo embiranye ey'abalonzi okulonda kaani gwe twesa. Tulina information eriko abantu babiri ab'amawulire nga tulinako omwami wava muno Ali n'omwami omulala nga yensereko Mutumba. Buli omu yeeteeketeeke ne ba agenti be, twagala kuyita mu bwangu nga mumaze okwetegeera na buli omu ekifo kye, kubanga olwo tulongoosa enkalala zammwe. Ekyo ne tukivaako ne tubeera n'omwogezi PRO spokesperson oyo naye nno yabuzeeko amwesimbawo oba amwaŋŋanga nga ye muwala oba omukyala Nabukeera Sarah Madwin nga ye yeesimbyewo ku kifo ekyo ate n'akiwangula ndowooza kubanga wabuzeewo amwesimbako. Tugenze ku empisa discipline. Tulinako abalonzi abakiisi abeesimbyewo basatu nga tulinako omuzukulu wa Mugemaki abavubuka. Tulina abavubuka nno bano bali bana, ekifo ky'abavubuka abawala n'abalenzi. Ng'asooka tulinako Kamanyaddeewo. Owokubiri tulina Nakazi Anes Muzimbo, ne kubeerako Nakatolus Basudde, ne tubeerako ne Nabukenya Farida. Abo be baagala oba beegwanyiza ekifo ky'obwa okulembera abavubuka. Na ekifo ndowooza ekirala ekiddako be ba advisors abawabuzi nno bano tulina musanvu mulambirira. Abawabuzi tulina musanvu mulambirira. Nga asooka tulina senior advisor ye mwami Busuulwa Silvestre yoyo. Ne tubeera ne advisor omulala akyegwanyiza nga ye Semanda Geoffrey. Ne tubeera n'omulala nga namba Nsamba Paulo. Ne tubeera ne Yasini tumwebaze. Ne tubeera ne Lukyamuzirigani, bw'oteeka John Mutasingwa ne Lutaya Medi. Abo nno be baataaga okuwabula ekitongole kino kyonna, kaakati nabo mu balonde. Ne tugenda ku kifo ekirala. Omukyala omwami omukadde ye mwami Siraaji Ssebbanja Muzeeyi Kalali. Oyo yabuzeeko amuvuganya. Omukyala mama affe ne tubeera ne Florence Namirimu naye n'abulako amuvuganya. Kitegeeza ne bayita mulambalamba.
ne tubeera n'abakama baffe abatukubira ebivuga ne biwoomesa oba ne bitutwala mu maaso n'ennyimba zaffe okunyuma. Namba emu abo bavuganya bali babiri. Abantu abo bali babiri abakulu abo. Tulinako Emmanuel Ssalongo Sekidde ne tubeerako ne Ssengo Dalausi. Abakulu abo be bakulu b'ebivuga abo be bagenda okuttuuka. Tulina ekifo ekirala Kanani Kidde, abo be bagenda nabo okugira ki okuvuganya ku kifo ekyo. Ne tubeera na ab'obulemu. Abakulu abaliko obulemu bazze. Abakulu abaliko obulemu tebavuganyiza, basindiseeyo omuntu omundowooza ne bagamba nti afe abalala tetujja kujja. Kati eyo naye n'ayitawo ndowooza bulambalamba ye Kaggwa Vincent. Ne tujja n'abakyala. Ekyabakyala woman kiriko abantu babiri. Tulinako omukyala Nabwami Grace ne tubeerako n'omukyala omulala Peace Agi. Kati naawe bagenda okumiikana mu miguwa tulabe ani gwe tujjako. Ne tubeera ne abayiiya abawandiisi ab'ennyimba, ekyo nakyo ekifo weekiri, abagenda okutukulira mu ekyo ennyimba tuzitwala gye bali ne balongoosa. Kakali n'abantu abo bali babiri. Tulinako omwami Sonko Lutaaya Charles ayitibwa senior composer. Ne tubeerako n'omwami Sekandi Enjo. Kakati abo be bawandiisi ne tulinawo abagenda okuttuuka mu kifo ekyo. Ne tubeera ne ba coordinator. Coordinator ali omu, bali basatu. Asooka yani Yerubowa Isaac. Yerubowa Isaac
biki ebibadde bibaluma Owaye go wane utameroni chikofira watu yakoze tumulabiranga ddala mumanyi nazzekulira abantu kwongera ku byenkoledde abantu byenkoledde birabikako n'ebintu babikolaki nazzekulira abantu kikofira yanasobola kikofira kuba pulezidenti asobola singa tuneegatta netubeera nga tuli abantu bagenda kufuna obwenkanya. Olina omuyimbi gwali opromotinze wakadongo kamu gezezzaako okubeera nga mpandikira abayimbi ennyimba n'okulira abayimbi vidiyo naye engeri gyekiri nti nina emirimu emirala egintwala. Olina abantu b'oyamba? Nina abantu bennyamba era ndi director omu ku badirekita ba sosi studio era nkolera abantu audio ne video for free. Sinsonga kalulu kabaddewo kano kabadde nga tebannabaawo ne gwe neesimbyewo naye yennyini naye akimanyi olw'ensonga eyo ngenda kumumiriza ku Satanjagala genda kebweru sewemba mpaana kyempana akajanja nteeka mu kanji manyiti buli omu alina ekintu kyanonya abamu ndongo amu ekibasanyusa kikyosuubira mu kikofiira kikofiira agenda tukolera buli kimu kyasuubiza kyonna nkimanyi nti ateeko kikolako sebamutaledike ndi muyimbi ate stage nebubambulanakifulu wetulinalo omwana yateeka mwesimuze mukulu yabalukagwa namugambira naki bannamawulire tweyanzeege enteekateeka zonna zemukulaze wano omutima omulungi omuzadde okuva eri Katonda. Nze Lasita Geyena Kanyanya omuyayi wa Nasamba. Yegwani? Nze Lasita Geyena Kanyanya omuyayi wa Nasamba. Twava Sese tusenga mu Bulu. Oyimba nyimba ki? Nkolera ku leediyo Mulondo Kawomera ng'enswa z'ebyoya. Bwe zeedima okubuuka tulyamu enkuyege. Nyimba Kadongo Kamu era ndi muyimbi wa Kadongo Kamu. Essaawa zino tujja genda mu maaso na buli kimu n'enteekateeka zonna n'abakulembeze baffe bonna be tulonze wano okukwatagana okugusa ensonga zaffe zonna Kadongo Kamu ku ntikko wangala ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kadongo Kamu Uganda wonna n'ensi eziriraanyeewo. Okusomoozebwa ki kw'osanga ku bano abantu nga bano? Sirina kusomoozebwa kwensanga ku bantu bonna be nkwatira vidiyo abayimbi kubanga gwe mulimu gwenkola lwaki nkusangamu okusomoozebwa. Kirungi ki kyobafunyemu? Ebirungi bingi nnyo mbawasizaamu abakazi ne mbazaalamu abaana okwekulaakulanya mu ngeri y'enjawulo. Teri mu nsi kya bugagga kisinga mwana na mukazi mbirina bijje mbayimbi oba Kadongo Kamu bennyini abo. Onaawe oli ku kikofiira tiimu ogitekedde oba okyabuuza ki? Buwembe Abasi omuzaala Namagga ne Luyima muli Katumba Omusumba Zelayini 3 ate omuzinga eno layini yaani ya Buwembe abalese nga situbamanyi wano Bwembo baale
baleese lwaki yabasimbisa layini yalina obasimbisa layini twagambye tuveewo tubeere manju gye tuba tuva Okay, omulabi waffe tukuwanirizaako era tukwebaza gyonna gy'okoze. Abatugeeza okugamba kigambo kye bayita kadongo kamu tekitegeeza kubeera mu central wano wokka. Abantu abayimba cultural music, omanyi kadongo kamu is our cultural music oba country music wa wano e Uganda. Omwami gwendi naye wano agenda tweyanjulira naye ng'ate yayimba country music okuva mu bitundu eby'Essebbeeyi. Sooka obuze ku balabi baffe. Abalabi waffe abalaba ku TV eno eri TV KBS TV nsanyuse nnyo nti nze bampita DJ Small Boy kuveeyo capture ndi Musebeeyi nsanyuse nnyo kasubaya pigo do koljo migilum do KBS TV anile kwe mwakwe DJ Small Boy. Okay, watuulira music abantu singa bamanyi kadongo kamu ali wano kusenu Ssebbaale muzimba mutya kapera bwoyimba kunyimba ku Ssebbaale eyo nave tuyimba kadongo kamu nyimba Luganda neyimba ne mu Ssebbaale oyimba mu Luganda ne mu Ssebbaale oyimba kadongo kamu nyimba kadongo kamu tikanyimemu kana kayemba je nakubira kabaka wa Buganda fetuli bana bakabaka wa Buganda mwena Mutebi fetuli bana bakabaka Buganda fetuli bana bakabaka wa Buganda mwenda Mutebi fetuli bana bakabaka Buganda ye ako kenina kenayimba ko nenga ukayimba mukadongo ye okugamba musical nga mu Ssebbaale mwina ebibiina ebigatta ebirimba musical kale ffe tetulina bibiina naye tutandika butandisi okufuna ebibiina byaffe naye abayimbi be bali bangi nnyo nga bw'omanyi etandikwa tebalina yadde tebalina promoters kale tubeera awo nga tuyiyayiya bwe bityo tukomeeyo kati mukyo abantu abali eyo mulinayo omuntu gwomumanyi nti yasikale ono nti ye munene waffe kuwaffe eri kyemanyi nti abayimbi we bali naye tebalina anyo amaanyi tebalina promoters nga wemanyi omuntu omu yali Idi Masaba bwemanyi Idi Masaba w'Embaale naye ffe tutandika butandisi kadongo kamu eyo Ssebbaale kikyo wobanga abawagizi abali eyo kikyo waali bagambe abawagizi abalaba ku KBS TV njagala nnyo mutegere nti naffe abaSebbaale tuli eno tuyimba kadongo kamu mutuwagire naffe tujeyo Kampala tuyimbire anti kulonda kuno nina akayimba gye nakoledde kabaka wa Buganda nasanyise nembikola nakamala ndose ennaku nga 2 waliwo omukwano gwange bamuyita Mamuli Katumba namaze okukola akayimba ako yampise nti tulina kulonda abakulembeze bakadongo kamu nanga nenva mu kapyorwa ekuveeyo kapyorwa natuze wono ku makyasa wa 11 navuddeeyo okulonda omukulembesi wa kadongo kamu kifoola bazaawa sino ndi wonno bwenoze kale awadde mukulembesi naye nange kenyini nsanyuse busanyu neŋŋamba kamulonde nedda nalunze buloosi kubanga nange nalebye bulabi nti
oyo mukulembeze yasaana kale kambasibule mulimi yange musebbeyi masiba ibigala tokol jobi gese KBS TV anile kwe makwe DJ Small Boy kajemde je kwe leader nyoga bakadongo kamu ndene gajani ayongjani sabinyo nyajegi amukadongo kamu ne asome bigala tokol jobde dumon kadongo kamu le je bonda leader Gerald DJ Kafeero nyiga je kwe bashoni ko katak mungut kande Gano masape Muzadde seruwaji obuliddewa unange bulonyononya ate tongera kumatobadde namba kale tekamanyi gwe kutifugiza gwe olikana kato nange tosalire kuzadde nzega mulengejja nnooza abakulembeze ng'omukulembeze asoose kawukinonadde owokubiri njuba jamiru twagala batukolera ebyetaagisa mu kadongo kamu tulonze omuwanika nga ye buwembo haji buwembo twetaaga babe nga batufaako n'okulwanira kadongo kamu okudda ku ntikko si kutuzza mabega nga baliwo batatwagala bakola byabwe naffe katwataaga tukole omugigi ogwaffe ogwakadongo kamu omutuufu njogeranga kamulengejja keni omuyimbi wa kadongo kamu omukuukutirivu atalivaawo ataliddawo batuyambe betutadde ku bukulembeze babe batuufu kawukiro nade oba yakola ensobi taziddangamu bakulembedde olwaliro mugigi mupya era mutuufu tweyanza gye tweyanza Mr. Lanks omukulu agamba atya yalulisebu sooka obuze ku balabi baffe abalabi ba KBS TV balamusizaako basebo ne banyawo amanya n'eddoboozi Dr. Jamiru Kasozi nga yenze abadde nsimbyewo ku kifo kya Walumbe abantu kye bampeereddeko akalulu layini neweta ne koona olw'obuweereza bwange bwezize enkola ebbanga eddene mu kadongo kamu Music Theatre Association olw'ensonga eyo mbeebaza basebo ne banyago mwebale okumpa obuwagizi era mba kusuubiza nti ngenda kukola nyongere ku ebyo byembadde enkola okutwala kadongo kamu maaso awangaliddewa mwami Kasozi Jamiru Kasozi awangalira Kibuye ku asika obulamu wa Bokuluku wempangalira awo ndi musajja mutabuzi wa ddagala naye nga ndi muyimbi gwe mulimo gwange omukulu wembadde mpangalira Ekibuye naye nga nsula ndejje abalonzi kikyobasuubiza abalonzi mbasuubiza Jamiru Kasozi abadde omulimu gwa Walufeya gwa katumwa mbadde katumwa ebbanga ddene naye nga ndi kubwa nakyewa era ng'omuntu singa abeera nga afiiriddwa okugeza buli mukolo gwa masanyu mbadde sibulawo mbadde ku lukiiko olukadde olwa kadongo kamu upcoming nga ndiko nga munnamawulire naye omulimu ngukoze bulungi era nsuubira gwe gumpeseza akalulu okulaba nga mpitawo so kati mbasuubiza nti ngenda kubaweereza okusingako nga bwe mbadde olw'ensonga mbadde mbikola nnyo ani afiiriddwa Jamiru Kagundi afiiriddwa emmotoka nga nze agireeta ngezaako nnyo okubeera nga waliwo essanyu emikolo gy'abasanyu nengibeeramu bingi byenkoze munnaffe afiiriddwa okumusondera nga nkulemberamu okubeera nga abeera afuna sente z'amabugo bingi olukiiko olubadde lukola bulungi nnyo so kati mbasuubiza nti ngenda tekyongerako olw'ensonga ndi mukozi tweyanziza balamusizaako nnyo mwebale okutwagala abakadongo kamu amannya n'eddoboozi nze Dadi Isaac omuyimbi wa kadongo kamu ate nga n'okumuwandiika mumuwandiika so Mr. Lanks nsooka kumwebaza kuba ennyimba zange azikuba kulintakira wano era mwebale kukkiriza kannanga abalabi baffe we tuli wano tubadde mu kulonda weesimbyewo n'oyitawo ani opposite ku bwaki neesimbyewo ku bwa coordinator obwa Kampala kadongo kamu kubeera nga nsobola okuba nga nkwasaganya nkwasaganye mu buli ngeri mbeere nga kadongo kamu nyina ettaffaali limugattako
okubeera omuntu omu kubanga abayimbi bonna badde tulina ekizibu ekyo nga akakiiko akabaddewo ka mitawaana myerere gye buvuddeko mubadde n'embirage nga gw'omu ku bantu abawakanya obukulembeze bwa omukulu Kikofiira era kyeyamaani omulonde kiki ekyakuwaliriza obutagenda n'abeeyawula n'osigala ne DJ Kikofiira? Nasooka bikwata mpola, nasooka nendowooza nti osanga oluusi bali bannaffe be batuufu, nesooka nensiba ku kulekyo okwetegereza obulungi, naye nagenda okulaba nga abantu bali abeeyawula mu Kadongo Kamu ono Kikofiira kwabadde atwala yennyini kati Ssebo era azzeeko yatwala nga baafuna omuwendo ogw'ebisinza okubatagulwa kubanga nsako ye bataguludde. Nagenda okulaba Kikofiira bwe yasaka ate n'abatoolerako ate n'abasigaddewo nti abayimbi abajja ate abafunye bagamba nti nako tojja kukawa bali ani abamanyi, neŋŋamba nti ate babali tewali abamanyi. Lwaki seesonyiwa bantu bali n'enzira eno wali abo batagamba nti babamanyi? So embeera eyo bwetyo yensonga lwaki ndasalawo neŋŋamba nti kanzire ku Kikofiira munywerereko oba oli awo naffe tulatuka ekiseera okufuna tufe mu mbeera eyo ey'okusika omugwa n'abazeeyi. Bagamba mbu bakujjamu ng'enjogera yakati bakusasula, yensonga lwaki gwe yali akuba ekikono ennyo wasalawo n'osigala eno? Nali njagala kugoberera kituufu era bwe nakitegeera kwe kutta ebigere era nyongera okunga abantu bonna abayimbi mwongere okukitegeera nti buli bw'obeera mu mbeera yonna n'olengera ekituufu tobikkanga mazima kukulimba, bw'omanyanga ekituufu wanika omukono ogambe nti kino mbadde manyiba ekiti bwe kiri naye kenkitegedde kantereere mu layini nve mu mbeera ey'okubuzaabuza eggwanga. Abakulonze bawa akagamba akasembayo? Abalonzi bange nsooka kubeebaza okumanya nti ndi musajja musobozi era ne mutakkiriza na muntu yenna kunneesimbako ne mpitawo buyisi bulambalamba tusobole okubeera okubeereza awamu. So nabwe kityo nsuubira okuba nti nja baweereza bulungi ekirungi Mr. Lanks bwenze kati kwe kwentendereza kubanga buli ddakiika ennyimba zange nziraba ku TV ku radio noza gwampadde n'amaanyi abantu butanneesimbako. Kale abantu basiibule. Kale abalabi baffe basiibudde bakama baffe mwebala okutwagala mwebala okulaba KBS TV nze Dadi Isaac agemannya tubeere bulungi. Kuddira simu z'abantu kuzesiteti nga butaziwuliriza ffe twagala nnyo okukuyamba. Nze Afende Kajja Peter gyagenda ni mu ofiisi ya president sina kye neetaaga kirala, njagala to put you right. Ng'oli walwasali mu sirenze wa president. I have many songs. Nze kaali nina association gye njagala nyingize mu tugende mu federation ne Waijua estate mubeere nga mwagala okubuulirirwa tujja kukola bulungi. Kadongo Kamu ku nsi nina nnyumba nga 200 nga bangabe nina studio yange ey'ekyama ate era ne bandi yange Hope African. Thank you very much. May God bless you indeed. Abantu benyigalira lukwata ku mukono naye wakubadde nkaddiye naye muzeeyi amanya buli tugafunye muzeeyi. Afende Kajja Peter gyagenda historical veteran kusaba eno lowawe nina n'abaana bagenda okuyimba bali mu gurupu yange bagiyita Hopsi African Band. Tuwe mwaka pia tukakase. Wasigula bakaba no kyolowooza kyekipo si musajja wattu ng'esene kulaberede ekya wasigula muka John n'omulabe amujja kati musajja wattu John yakya. Zaaya yali olusiku lwonna lwatekana bambi yali ayoza olusiku lwonna bambi yali okubanga naye yabusikulira omukazi yali omukazi mumutwala ng'akakyamwenda. Kale thank you very much. I have appreciated connecting mulyoze bulungi. Then you have to send them sit out. I don't preside over there. God bless you.
tugalawo omukolo gw'okulonda naye nga mbategeeza nga situnnagalirawo ddala nti tugenda kubigibba olukiiko olupya lusaze ogenda mukube oba okujaguza oba okukola ki oba omuwanguzi omutuuseeko ekifaananyi kyabukuba ekyabakulembeze bano abayimbi bakadonka mwena ababadde wano nze naalongo ekitone nampejja mukulu musajja nti bannange mwebale kulonda taata wange nze sesimbyewo mu kifo kyonna kubanga okutegeka kwantwala nnyo okusinga okuyimba omanyi mu kuyimba muno saafuniramu bulungi linnya namaanyi neŋŋamba kambyetegekere kasita kitanga alinamu akasente anampanga nze ate nembiteeka mu nkola naye nga mbasiimye nnyo ndwawo okufukamira naye mugamba fukamire taata mbafukamire naye taata agadde muwulira kati nfukamidde mu mutima ne mu mwoyo nti mwebale nnyo okulonda taata wange mwebale nnyo mwebalire ddala ate ne mulonda ne mujja wange nti bwenaaba siri ayogerenga taata wange mukuume bulungi toyogeranga ekigambo ekimuleetera obuzibu omanyi ku oyo ntabuka muneeza abantu banvuma ne sibaddamu naye ayogera ku kitanga oba olina kyonnoonyaako zikula nangafu naawe wazze maama